ekyali ntandikwa Kasirye John Bosco yanonyeza ebifo ng'ogamba si firimu tugenda maaso era nga tandika butandisi Binti Nasejje yewoobyo okwambala yakoze ku bwambalo costumes so nga ate Scholastic Nambi ye wa continuity yabanga nyongeza tugenda maaso n'entandikwa ayongerayo olugero Esther Mutoni tugenda maaso castingwa firimu n'etandise mulambalamba Esther Mutoni Fauzati Geto yakwata kamera ekyali tandikwa sagale kento lwayo aba Amon Entertainment bagenda maaso n'okutuusa kwa producer firimu n'etandise mulambalamba sagale kento lwayo Sebarata Naisoloni mwana mulenzi omujjukire mu firimu nga omugenyi mu bulamu full percent banafa abagenda maaso n'okukola ku byako editinga bagise bata ku mundu gye tuzze nayo sagale kendo gisubwa ate nate bagize sawa y'okuzaala the empty tin yetandise mulambalamba sagalo gisubwe somni wetandikidde tulengera amaka gaagano naye ng'ate amaka mwali mujjajja munnaye wuno yali mulwadde jjajja nga amune muzukulu wange onzijanjabye munnaye gwe muzukulu gwe nnina alawo nna tebanfaako balina ssente naye munnange gw'ofuddeyo omwana wange jjajja embeera yaye si nnungi akankana n'okankana agezaako okugezaako ku mmonde n'ekijanjaalo tebikyasobola kugenda bulungi era jjajja ng'atayagala agende kuva ku nsi ng'omwana ono tafunye bufumbo ekyaditandikwa mwana ono omuyita Viola ye Binti Nasejje oligira nemuzi Binti Nasejje munnange ab'ekika kyaffe bazibu ab'ekika ky'ab'emmamba bazibu bagaga balina amamotoka balina buli kimu naye munnange bamala kulinda n'ofa ne bajja n'essanduuko ezinyirira balinda nfe bajja n'essanduuko ezinyirira mwana wange jjajja embeera si nnungi agezaako okufeffeta omumonde nga mumanyi mu n'embeera y'obulwadde waliwo essaawa etuuka nga bakuyiwayo n'akatuna ne kagaana okukkirira kali jjajja abadde akyalina munnaye agawaganyala naye ate obulwadde bukyagenda maaso n'okuba mubala embiriizi ekyali tandiko tugenda mu maaso aganekaaneka bagambe banteekemu nyamala okufa bagule agasanduuka aganekaaneka bagaleete mbu banteekamu kumbe ng'ate olumbe erunumidde tebafaayo kale n'abantu b'ensi ye jjajja agamba bazibu tugenda maaso era nga tandika butandisi sagalo gisubwe ate nate bagiyise essaawa y'okuzaala kitundu kisoose tujja gira mu bitundu bibiri kijanjaalo mwana n'asooka amuyiwayo ekijanjaalo jjajja agezeko okubeera ng'ataakiriza obulamu omanyi bagamba bulamu bwe bugagga twagala tulabe entandiko eno mulambalamba kigendererwa ky'olwaleero nagamba zonna ze tuba tuleese nga tuli ku kyakuyigana kyakumanya firimu zaffe zawano nagamba genda kwemuka video center yesubuka ebina Uganda wali ku Majestic Plaza edduuka linamba 8 mwali gwa kutaano jjajja tujja mwanange onzijanja naye mwanange onzijanja mune jjajja teweeraliikirira jjajja ogenda kuwona jjajja ate bombaako kati nze naasigazaani eyo nga tuvaayo tuddako eno waliyo Semaka ali mu kusenya bamuyita Kasirye John Bosco oligino ne muzimu mujjukire mu nnyingi nnyo mujjukire mu nnyingi nnyo ng'omusango gw'abazadde tokolindeko gwe ssebo ng'otandika ki okunsibira wabweru kati laba kye bayita abakyala ssebo ndese nneereredde olinga agamba otadde wali kalediyoko neeyogeza nze tuwasa abakazi naye laba wano gundi ggwe ndi mukazi wo oba gwe mukazi nze ndi mukazi era mba nkuzaala nze ndi mukazi era mba nkuzaala ate kati wadde ogamba ki okay wana abantu mumanyira osanze nsenya manyi otandika kumanyira kati nyabu gwe senkulu wa wano kaakati nze ng'omukyala genda maaso mpa amateeka mpulire togezanga noddamu okujjanga oddaano obudde obw'ekiro lulina kuleka noddamu enda nakati wuno okomya obwakedde dda nga wansibidde bweru musiru gwe kati gwe omwenkanenkane wo tegwakookona nkikuba olukisiriwala asiriwala akanula ky'amaaso nze nkubalula nze tomanyira okola ki nze nkubalula okuba nze gwe nkukuba ate okiwakanamu kati bw'oba okukasana ogenda kunkuba ngenda galamira onkube abakazi mumanyira n'okumanyira ng'okubaani
kaliwe bakwana galamira galamira loba sikuba kugalamira kasitonkuba kangalamire okubeko okitegerera abasajja bazibu ngenda galamira nkulage yaloza byakusanga nga tebamukalirira kiboko wano kukuba nzire kimanyira okubye ndikukubye ate onookolaki nkukubye onookolaki noonya kyokola okubye kanzije musirugwa abakazi mumanyira okomyewo ku makya wakonkonyere ngano kugulira ngo galira yani kisiriwa ate nemindi yange jangu yogireeti amakasi mangu abantu balaba kutambula naye bagamba amaka mazibu so munetooka tekumutuddako nate mudwaliro gye tuzze jajja embeera si nnungi mwana mulavayo agezaako okubeera mune nga ataakiriza obulamu bwa jjajja jjajja alina emyaka 56 omusawo agezaako okubuuza naye nga mukazi watte ebirowoozo bimuli wala jjajja embeera si nnungi amubuuza embeera bwebadde okumala ebbanga jjajja lyamaze mune yaluddewo nga mulwadde mune tugezaako tugenzeeko emulago tugenzeeko wa nga tumujjanjaba naye jjajja obulamu bugenda maaso n'okubeera nga bongera kutabuka butabusi jjajja owulira otya mbulira lunnyo olaye mune mukwano omusawo agezaako okubeera nga agezaako kyasobola kyonna ate nga n'akasente kakekwa mukazi watuvayo asanze obuzibu obw'ekitalo sanga nekendo gisubwa ate netutandika butandisi nagamba zino zaffe ezawano zetuba tulaba kali amugamba agende wali ku kawuta buli mwana alimu ayeke nti amubalira eddagala lino basobole okubeera nga balisasula eddagala lino omusawo lya sente mmeka jjajja ngawo kirayi nti ali mu mbeera mbi tumusaasidde ajja tuwayo emitwalo 10 gyokka jjajja bane sente nga nnyingi tosobola tusalirako si nnyingi kuba twasazeeko dda n'agamba kale nsikiriza ompa emitwalo 7 nandibadde nemirako 10 kuba nabadde nasazeeko dda kakati munne katugende tetulina kyakukola naye sente ziriwo kati tunakkirizibwa okuleeta mu mpolampola kale mukazi watuvayira akasente talina tamanyi oba anaasobola okubeera nga amalako n'obulamu bwa jjajje yamugamba musawo muno olina okubeera nga otugumiikirizaamu njaleetako enaaba nsobodde kansasulako 3 ne balansi nja kuleeta mpolampola paka lwanaggwayo naye nga twawulidde jjajja agamba nti munnange ekika kikigagga kirina ssente n'abaana abazaala balina ssente naye tebafaayo kibi munnaye okubeera n'omuzaddewo ng'olina akasente oba ku bino ebyayiribayiriba naye oba olina akasente osaana n'ofaayo ng'okyamuyina tugenda maaso mpolampola sanga lekendo gisubwa eyo nga tuvayo tuddako ate maka gaagano amaka ga mwana mulenzi Kasuli tulengera omukyala Naluswata Joyi aliwa n'agenda maaso ayoza gabombanyi kati omwami okulengera abadde avaako manju mukazi ono bannange simanyi oba namusobola mukazi atalina mpisa nziramu ngadda mukaana akato kansoke mulabe naye mukazi wange kyakutuka katonda biweefulamu komaawo tontekangako bintu byogenda maaso nakubeera nga onenya buli kaseera nze tomanyira nze nsebu ate kankule musajja gwe obusiru bwoleega obwo ni kati mukazi gwe ddala empisa wazakuddawa tokyalina ndekaisa nakamu otandise kundamu bitulinga bompisanga omwana omuto kati banesamanyira kuwasambwa kweri kati embwa ewasambwa ginne waayo bwemba ndimbwa naawe olimbwa kuba munaaye omuntu bw'abeera mbwa ng'awasambwa naye asigala mbwa kati togenda kunoba sijja kunoba full stop kimala galwaki tonoba omanyiraani onaana okuvaayo waka baganda bange bajja bayisanga mbwa ekitegeeza bwemba sirina magezi naye tolina magezi kubanga gwewasa talina magezi bwewasa talina magezi kitegeeza nawe era oba musiru mulimu abakazi nga si bangu abantu abamu babajja mu kyalo ne babaleeta ku kibuga omusajja n'akuwasa n'otandika omuyimirirako n'otandika n'omulinnyako tokoma kumulinnyako n'otandika n'omukojowako kati musajja Kasuli agezaako munenyaako yamugamba watunulanga ekiku kati bwemba ndi kikumanya nti ekiku kiwasa kiku kinne waakyo naawe oli kiku kisajja onvuma njakakuba nze kamanyira wano todabanga naye twaleete gumanyiira gusiri wala nyi twaleeta ebibaafu
tozanyisa ekigambo maka, tozanyisa ekigambo bufumbo, ebintu ebisinga bisaana ng'omuntu mugumiikiriza. Ate ku saidi zonna naye bwe kisanga ng'omugumiikiriza ng'ate omulala mutabangufu, awo mba simanyi bigwera. Naye nga tugenda mu maaso mpolampola, twadde eno olwa mwana muwala Viola ne jjajja. Jjajja embeera yeeyongeragenda maaso nakubanga enaabuuka, embeera eyongedde kutaama. Tutandika butandika sangalike nti olwayo nagambe tusiddwako MK Video Center y'ensibuko y'ebiina Uganda. Wojja ogenda wali ku Majestic Plaza, edduuka liri namba 8 genda ku mwaliro gwa 5. Firimu zino zonna ez'Abannayuganda zonna ogenda kubeera nga onziggwa ennyalwe. Tutandika butandisi sangalike nti olwayo. Kale mukazi wati yajja agezaako okuwadawada ne jjajja, asobola okubeera nga amuzza mu ddwaliro, naye ng'ate obulamu munnange bwongeddeko endeera. Wadde bagamba asiika obulamu omukono tassa, jjajja obulamu bwongerako endeera. Mukazi watu Viola afaayo okulaba ng'atwala jjajja alabe ng'amutuusa, kuba jjajja ate bwe yamuziika jjajja yongera kutaama. Saagala bakunyumirize, tugenda okulengera aliwo akapikaapu ajasembera, y'omu ku basawo abaali bamanyikiddwa okukyalo obulungi ennyo, nti ate munne bategeera ebyobujjanjabi. Mukazi watu ajja awadde bw'omanyi emaka watali kamotoka, omuntu bw'alwala ate kibeera kirala bulala. Yagezaako tambuza jjajja, naye nga jjajja munne embeera si nnungi n'akatono. Kawa omanyi abazira kisa tebasangika, naye no w'akapikaapu kuba yali musawo yali muzira kisa. Agenda okulengera omuwala omubalagavu, ajja awadde n'omukadde, okusala waayimirire munnange asobole okubeera ng'ayamba. Yeewaayi olaga waani munengenda mu ddwaliro jjajja yandwaddeko omusawo, n'otatugamba ne jjajja atuse mu mbeera bw'etyo. Kale yavaayo buve mmotoka asogenda maaso n'okubeera ng'ayamba. Embeera ya mukadde si nnungi. Kaakati alina we yatuuka kakiriniki ak'okumpi, ne bamugamba eyongero n'atagenda maaso nakufunira ntambula. Jjajja embeera yali mbi, wali kakiriniki k'okukyalo ne bamugobawo nga baagala bamutwaleko mu ddwaliro eriyinza okusobola. Jjajja munnange oli bulungi? Jjajja takyasobola kwogera bulungi, olulimi lutandise okwesiba. Owayangu aleke ntugira tusobola kumuteeka mu mmotoka kuba tasobola kutuula wano, tumusatulayo babiri. Kati ky'oba onyamba nyamba tumusitule tumuteeke emabega otule naye ogenda okulengera. Sempala bwe yajjira n'asobola okubigenda maaso n'okubanga abayambako. Kyamunne we bati tuyamba badde sima banaamusitula. Viola yangu amunaye mukwano muganda wange, nange mbadde ennaku wenziruka wano nti ate sooka olindeko. Bannange embeera si nnungi jjajja, embeera si nnungi. Ekyali ntandikwa mpolampola. Saagala kendo gisubwa nange ekitundu ekisoose bagiyise essaawa y'okuzaala ekitundu ekisooka. Saagala bakunyumiriza bunyumiriza, kale n'omwana muwala ng'agenda maaso adda ku pikaapu asobole okuba ng'abeerekera jjajja balabe nga bataakiriza obulamu. Owaye mukono nange mbatuusizaako we mbatuusa. Tuyambe otuusi ddala mudwana n'amutugirako ndi bane nange mbadde nawe neekuba ninamu obuzibuzibu. Naye mune kasitamba ayambye Mukama abantuusize bulungi kambawe essaala. Teyasobola genda nabo naye nga jjajja ataawa. Mukazi watu Viola ayongedde okusanga obuzibu obutenkanika. Yakanya muyita jjajja, jjajja obulwadde bumuli bubi, obulwadde jjajja bumuli bubi, obulwadde jjajja bumuli bubi. Yakanya muyita jjajja munnange linda, jjajja linda. Nga omanyi munne omuntu ng'atuusizza oyinza omuyita nga takyasobola vaamu kigambo. Yakanya yita jjajja nga jjajja bambi obulamu bugenda. N'ayongera n'amuyita jjajja. Banne musawo munne esooka oyimirire jjajja sitegera kimutuuseeko. Agenda okugamba musawo ayimirire, kirabise nga jjajja yalaikasiza ogw'enkomerero. Kawogo safari na muzigo. P.O. Box Magomba address guba Mulambo. Yakanya muyita. Agenda okuyita dokita ono musawo era agezaako muyamba. Okumugamba kiki ndisooka ojjola bejjajja bannange kiki ate?
mukazi wati yakuba emiranga era musawo bo bamanyirewo olwakwatako n'amanya nti entunuusi tezikyakuba n'amanya jjajja ye kati wali mugenzi yakanyagamba mwana Viola agume guma munnange ebyensi bwe bityo leero weetuli enkya tetuliiwo ebulamu bwensi buzibuzibu ate ne busanga nga tolinaamu Katonda ensi eba eyongera kubigira bubigizi tugenda maaso mpolampola era nga tandika butandisi sanga nekendoosubwa ate nate kale no mukazi wattu yakuba emiranga jjajja teyasobola kuwona jjajja abadde buli kimu gy'ali jjajja yamukuzizza jjajja abadde amwagaliza buli mbeera naye ate jjajja yesaawa era jjajja teyasobola kuwona obaani oyo tukomawo keno maka gano Elki kati ogenda okulengera ono mwannyina yali azze ye mwana Nampijja oba mukyala Nampijja ye Mukassali mukakasire John Bosco bannaye mutukyawa Elki buli muti eyo abaana bo bali bati ate omukyala bano ba Luganda ono Elki muganda wa Nampijja ye mwana mulenzi gwe bayita Sebbalaata Loni nange mujjukire mu firimu nga omugenyi mu bulamu n'endala nnyingi nnyo oba mumwina ku ssente mutweko naye bannange oba mwe omwina akasente nga kafuusa akasente ofuna emitwalo 5 n'obanga alina 15,000 sente ennaku zino zaatabuka zaanaawuka bulala buli sukaali yagulanga 600 kati kiro ya 15 kumpi kakaaga ebintu byatabuka bulala naye ssente zeerobye nembanga nyinayo emitwalo 2 kati yali azze okugenda maaso n'okubeera nga amuwolako akasente nga wamanyi wonoobeera ne mwannyoko ng'omwesiga n'ogamba abaana banaaba bagobye yakuddukire wa mwannyinaze kati yamugamba talina kasente abadde ateeka sente baasaba emitwalo 5 n'emikwano gye nga bagenda out naye abadde yakafunayo emitwalo 2 ate tamanyi oba anaagenda kubanga owabiri bagamba tagendayo olira omuntu ng'oyo onaze na kizibu kya school fees sente zo zibuze namugamba ekituufu sente zo zibuze siyinza kukwataga 2 ate nga kuwe ng'ate embuza ya 3 ogongera ku 2 5 sobola ogenda out n'emikwano gyange ate nga abaana bano nga bw'omanyi munnange kati ebyomusala ennaku zino omusala bagulwisaayo ababosi ennaku zino bazibu omusukulu w'essomero abamanyani yakuwa omusala nga 25 n'aziyisaamu n'akuwanga 15 ng'ate wandizifunye mu nkola entuufu mu kintu ekyamazima naye nga bw'omanyi munnaye akasente olinda ne kalwayo kati mbadde ensabo nnyambi ageze ogenda maaso n'omutetenkanya naye mwannyina si mwangu ekituufu kiri nti obwavu kituufu bungi ate n'akasente ako nga bwe nkunyonyodde nti nosooka ogendako out n'emikwano gyange siyinza kukakwata nkakuwe bw'obeera ne mwannyoko ng'oyo bw'obadde okaaba kizibu ng'ekyo naggamba ekyo bw'obeera gwe okola otya kale ne musajja wattu Eric yawulira nga omutwe gumubobba ebigambo ebiva mu mwannyina nga takkiriza ndi gye biva namugamba omanyi badde ngenda neyo koleka anoonya egyo emitwalo 3 oba tugendere ddala ffenna asobole okubeera ngangira naye baaba ddala kyembadde kugamba 2 agati siwandigampadde ebyawo otungina osooka obireka netuyamba abaana kati abaana baleke batuule ewaka nkitegedde nti abaana babagobye naye manya nti mikwano gyange nagyo ginneetaaga mbeerewo kabaga akaaka kugenda out saagala nfiirwe ate kubeera eyo nange nyumirwemuuko bamuyita Nampijja wanne ewaka yakyasinza okuliisa bbaawo akakanja kati muganda bwe yajja ng'amanyaawe amaze okufuna akasente yamugamba ye engeri gy'onyirira mumunyirira n'okunyirira owuli oti emitwalo gy'ogambye 6 gy'oyinza okuweerera abaana ku ssomero omanyi waliwo olugero olugamba eri mu bazungu never judge a book by its cover olaba ekintu n'omala gakigayageyo otyo naye nga tomanyi kikirina munda egenda mu maaso firimu nange bagiyise essaawa y'okuzaala ekitundu ekisoose ate nga nagazo nojja kubeera ng'ozijja ku MK Video Center ensibuka y'ebina Uganda edduuka liba namba 8 omwaliro gwa ku 5 tubuzaabuzibwa egenda maaso mpolampola so munaye akabanga nga kayise akabanga nga kayise tudde eno ku kyalo mwana muwala Viola baawa
vairuvawa mune mbadde nvaako okulaba ngeri gye naagenda maaso nakutetenkanya bulamu kati oddayo kakati odda saidi kyogenda mu tawuni n'abaziisi oba mbadde nzirayo naye gwogenda kati nze kakati abadde agamwana mwala badde adda eri gye baziise jjajja yabuuza ono mune ogenda seeki goddayo mu kibuga nze ngenda jjajja afudde kati nze ku kyalo ngenda sigalawo naani tubadde tubeerawo ne jjajja senga gyali wandyesibye ku senga Namutebi ajja kuyamba amba ngende naawe mune nyamba ngende naye mu kibuga senga saamumanyira ate senga alina famire eyiye kati bwe namwesibako ayinza okusanga obuzibu ate senga Namutebi omumanyi kale mwana muwala yali agaleko eni munaye asigala ne senga naye ate senga alinamu obuzibuzibu naye yesiba ku seekyambo yambe naye mwana naawe soko lindiko bamuwera banze sinza kutwala mu kibuga ebintu by'ekibuga obimanyi ebintu by'e Kampala byataama ebintu by'e Kampala binyuma nga olina famire yo oba nga oli wekka kubanga mulimu abantu abakuba n'ekyemisana endobo nga takuma ku kyemisana nga n'ekyeggulu akubawo endobo kale bwekiranga nga olina omuntu obadde takumanyi nnyo nga si wa munda nnyo ebyama ebisinga ayinza ogenda maaso n'ajajattala kyobulaba nti baagala kwesiba ku bantu baleeta mu kibuga ebintu by'ekibuga bizibu tukyagenda maaso era nga mukulaba okwangu tutandika butandisi saagaleka endo gisubwa ate nate nagamba ku lw'abannayuganda mwenna fe tujja okubeera nga tutambuza omulimu guno ate mu nkola entuufu era mu ngeri ennuŋŋamu ebyaffe si bya ntalo egenda maaso mpolampola kakati okudda eno mutaka ono sali yakwate kubona gye wa mukowe Eric ansanyisa okulaba mukoomubula naye tubaayo nga bw'omanyi yajja ogenda maaso n'okubeera nga alaba mukowe jjukira Eric ono ye muganda wa Nampijja ye muka Sali naye nga Sali awulira mutuufu akooyo omukazi ewaka kuba munaye okubeera n'omukazi ewaka ng'olinga eyawasa bondya afazaali ebyobufumbo obireka yakwate kubona gye wa mukowe mukoba neemu gyebali muli mutya mirimu gitambula gitya tuli bulungi naye nga bwomanyi muna ebintu byakutetenkanya kudda ano kudda wali ate obwana buli ku ky'obwana bwaffe namuna obwana bukyali ku ssomero omanye ebiro bino abaana basoma osanga nowanna Sali ng'ekadda sawa 12 fe twasomanga eddanga odda sawa 6 eka naye abaana badda budde bugenzi ebyokusoma byatamba ebyaffe byawano namugamba ate mwannyinaze omukuumye amukuumira ddala naye gyali mulamu ku lulwe lwakubanze siri mulungi ekituufu bukoze siri mulamu wendi wano wondabira ate kiki walwala kiki mutaana ki era kyembadde njagala okunyonyolamuko kitegere okuva n'olwaleero ani gwogamba ndi si mulamu mwannyinaze oba gwe koye ni ekituufu nze kenkunyonyodde yeyo engeri gyendi nti siri mulamu naga kansooke mbeeko kenfuna wano kubanga emboozi enyuma nga munne alina akagenda maaso n'okugiraagira n'aleeta otuzi muko ne muko ayagala muviire ku ntono obuzibu bw'alina mu maka musajja atu Sali asanze obuzibu obw'amaanyi nagaye Kasirye John Bosco oligeno ne muzi tumulabe mu nnyingi nnyo ekituufu muko kiri nti munnange sibadde bulungi nnyo kubanga munnaye eka kyewaka kiringa wonoobeera nga bakusibira mu kkomera eka ninga ali ekigo sinna kigo ninga ali eruzira olwa Mwannyoko oyo Mwannyoko ekituufu yanfuukira olukokobe waka yanfuukira ekyerolerwa Mwannyoko yambuza emirembe maka gange noonyeza ekyokukola mu mbeera zonna muko mbuliddwa ekyokukola sebo oyinza okuwasa omukazi ng'omanye ofunye emirembe obanga obadde singo ng'omanye emirembe onaagifuna ng'oyongerako emirembe ku mirembe kumba ogenda okwezaalira ekizibu yamugamba ekisookera ddala muko Mwannyoko talina kitiibwa kyampa takoma kukunvuma naye okuba akuba n'okkuba nange kituufu nsobola omukuba nanvuma obumpi nanangira obumpi mbuye muwanvu kati nze omumpi aba yanoonyako ekimuko naye sooka okirowoozeemu omuntu agenda n'asulayo nadda n'akonkona nze muggulire adda ku mwenda olusi nadda nga bukedde ddala kati muntu kyoyo muko mazima ddala ageze okubeera nga ateekayo ensonga ye eri muko ono
asobola okubeera ng'awulirira ku mwannyina kuba musajja atwawulira amaka gamusobedde amaka gatandise okuyuuga awulira ayagala okunoba oba oli omukazi takoma ku kumuvuma bumpi takoma ku kumulangira akuba n'okkuba omukazi akuba omusajja awo kiba kigenze wala namugamba munaye tomanyi ebintu mwandibikutte bulungi ebintu byabaagala nabwe bityo oba oli awo naawe olina ensobi zo kyoyagala ogamba mukonze musobya kyekituufu mwannyoko gye baamukuliza nali manyi baamukuza bulungi naye liri kireekayo olesabwolesa jjoogo kubanga takoma kugenda maaso nakunkuba asooka nakunjolonga bw'amala okunjolonga n'avuma bw'amala ovuma n'asamba omukazi asamba omusajja efirimu egenda maaso kugamba muko okubuulira akaseera ndi mukazigizigi kaseera kazibu nnyo kendimu kino kyoli musajja munnange naye nkigamba mwannyo okutasoboka muwasaawasa abakazi n'owooza muwasiza mukazi kumbe watwala omuguunwa kati musajja atwagamba guli muguunwa oli si mwannyoko simanyi nakumanya oba okutandika okukola kyekyamufutotera okubeera nga afuuka omuzibu kuba mu kusooka teyalina dde buzibu n'akamu yali mukazi mulungi abasajja ebiseera ebisinga bafeesinza ebizibu modro omukazi atuuka n'abeera ewaka nga talina ssente naye bw'atandika okukola n'afuna akasente abakazi abamu bakyuka mu mbeera ayinza okutuuka n'alaba nga ate waka ye musajja naddala nga yabadde asinga kati ate okubeera nga ate akasente akalina nga newaka yalabirirawo kati owuza omusajja tubwasanze ko mukonga bwomanyi nga bwomanyi munne muko sijja kugamba kirala oli mwannyinaze ate ye mukulu wange kati njagezaako nfuna akadde kange mubiseera byange byeddembe sooke ngende njogere naye bwe naayogera naye osanga aneddako nti kale naye muneegezaako kimanya azaala ekibi akiwongerera naye gezaako nga bw'osobola osobola ogenda maaso buli lirimu ennyuku asutiriza mu mbeera nagamba zino ezaffe eza wano tuba ku kyakuyigana kyakumanya ngera bulijjo era nga vijja silva nza kuweereza mpolampola nagamba oli mulungi nnyo mukaate nkwagadde kubanga abantu abasinga bw'asanga obuzibu mu munne tagenda kugenda wantu gonna oba mbazadde oba mbeŋŋanda nanyonyola kiki ekiriwo abasajja abamu bakambwe akeera ku nkya n'atemako omukazi obulago n'abuteeka wali naye neyetta naye munenge okoze kirungi okujja n'ombuulira ngenda funa akadde ngenda embulire mwannyinaze sobola okubeera nga mutereeza nange era mukyala wange yabiina nga atandise abakazi beesuulamu ajulube abakazi sente zibafuula ekirala abakazi sente zibafuula ekyerolerwa buli lwatandika okukola alina engeri gyafunamu amaanyi oba abasajja be bawaga ku mirimu kabafune abasajja ne bateekamu akasunda baasi banyumyanyumyamu nga bwomanyi embeera y'ekisajja obulamu bw'ekisajja bwo bulala nnyo era bwanjawulo ku bulamu bw'ekikyala tugenda maaso mpolampola sangaleko eno gisubwa ate nate namugabune kale wadde olugamba ndi biki naye munaya mwegumiikiriza era buli omu addiremu munne n'okuzaala omukazi tazaala mukimanyi ni mwannyoko namusaba abaana tampa yadde mwana emyaka gijino tutandise kaddiwa kwenga bwomanyi ebintu by'okuzaala byoba wakati w'abantu babiri kati mulindeeko mugumiikirize nga olinda wugira omukazi amala emyaka 10 ng'oli naye mu bufumbo nga takulaga nga yadde nti oba ali lubuto osooka n'oddako emabega kati musajja wattu nakyakyevuma omukazi tazaala era tamanyi oba ku ye yatagira bulungi naye nga ye agamba ebikompola abikasuka zaala pigiro ketipededugulunedi naye talaba n'ekimu kivaayo owaye sooka gye mwana wange kaakati okudda wano onaye kayisenga owa mwana muwala Viola gwe twalengera yafiirwa jjajja Viola bamujja mu kyalo ne bamuleeta asobole okubeera ewa ssenga Namutebi ono kaakati eno akasente senga yakawanga bawala be ekyemisana nga Viola akubawo ndobo nga bonobera n'abaana nga banjawulo abazaala banjawulo n'okwatamu obwo n'omugamba zino 5 zonno jagenda mu hoteeri abeeka bajja kweyiya kati senga gye yakolanga twagala tugiraba ekitundu kyekisose bagiyise essaawa y'okuzaala mukazi wati yabeeranga ndo n'akola emirimu nese kukola yenna ye Viola naye nga n'ekyemisana bwe kyatuukanga mukazi wati yanyangawo tuzzi senga yandekedde engoye ezo zonna
Ulida. Zonna nzozezza yandekedde emirimu mingi naye bana empulira nkooye. Mukazi wattu agamba akooye. Gwagamba baana basengaawe. Olina kweyiiya bweyiiya. Kyokka n'ekyokulya sikiraba ne golooza ffe twalidde nno. Olina kweyiiya bweyiiya. Mwegendeeza abantu abagamba ni kutwala Kampala nga tomaze nakwekakasa omuntu kyakutwala era afaanana atya. Mukazi wattu baamuleeta e Kampala. Emirimu agikolanga muddu naye n'ekyokulya kyakekwa. Tebamuwa mmere. Lwaliddeko oluusi bafumba nnyama tagirya. Emmere alya nkalu bamuwa wasaba enva bamugamba ddira amazzi ag'okyo oteekemu otunnyo olireko mpolampola. Kale wewuza omukazi wattu bw'asanze Viola. Naye nga Sende senga aleka awadde abaana n'abagamba mugende mu wooteeri ya maama Naalu muleke ne mukyekola. Tuddako eno wa Nampijja. Yeno bizinensi ye gy'agenda maaso n'okukola. Yagamba akasajja kamutama akasajja kali kasali kyokka ke kabaake. Kaka tuba tuli awo nga Eric naye akutte ekkubo ajasinkaka ne mwannyina Nampijja. Kuba yawulira omuko yeemulugunya si kirungi omuko okwemulugunya. Yajja wa muko ono Eric ne yeemulugunya ni munne mwannyoko anfuukidde mwannyoko. Mwannyoko tampa kitiibwa. Omukazi atafumba na mmere waka gye nsobola kulya. Era yamwaniriza bulungi ino giraasi y'amazzi. Naye nga ne Eric yennyini atya Nampijja. Bano abakazi bawulira nga mukalu nga tajja busera ng'asola n'okkojowa mu ccupa ya Coca-Cola ye Nampijja. Kati naye Eric yamutya ayina mutandika mpola. Amune mwannyinaze ennaku zino sanze obuzibu nga siri bungi naye nsazewo nzigye ensonga zino tuzigonjoole. Nze kwogerako naawe mu nsonga za muko. Muko azunga biki ate yagambye eki ku mulundi guno owulira omukazi mwannyinaze munnange. Waliwo ekinuma ku mutima nti kyolinako ekizimba nedda. Engeri gye weeyisaamu eri muko si nnungi. Kuba mune waliwo olugero olugamba nti yigaye bakwata omusajja oba ajja kufumba. Kati yagambye ekyo kimanyi nti omwami yaŋŋamba nti omuddako n'omusamba n'omukuba n'omujolonga n'omulangira obumpi. Kati gwe nti kojja olugezigezi lw'owamme olukulungula oluleete wano. Bagamba obiŋŋamba ebyo gwe mukulu wange. Kati ndowooza kayagambye n'omanya nti buli kimu kiwedde ojja kujja otandika okummanyiira. Olaba nga nze muto nga gwe mukulu kwegamba omusajja olugambo lwazunza mu mpale tasobola kutuula wano waka. Wulira abantu. Si buli muntu nti omubuulirira. Wadde bagamba tembulire tefa byonna. Kaakati mwannyina yali muzibu. Bano boolira bannantabuulirirwa bayasaabala gwa bbumba. Yamugamba muneemanya nti amagezi gaba ga mitwe so si migejjo. Kino nandikigambye mwannyina. Oli bbaawe olina mu ekitiibwa omusajja ayeebwa ekitiibwa ng'omusajja. N'oba olina ssente ez'enkana eggulu omusajja asigaza ekitiibwa kye ng'omusajja. Ojagezaako okuŋŋa nti nkangabala nti nkukyomera simanyi ndi mutowo naye munnange negwoza dda kubira engoma n'ozina. Wandibadde otegeera omusajja kiki. Musajja yakuleeta gano amaka wasanga yagazimba mwannyinaze. Kati bw'aba yazimba amaka ne kitegeeza ki? Munneemanya nti olina omuwa ekitiibwa tomuwanga n'abaana. Kati goza oba muzaalire oza omuzaalire abaana n'otunuulira omusulo n'atalina amagezi leka neneenywera amazzi gange kaneesikereko n'enkerekejje waawe. Kati nze mukulaba oyo omusajja kideka katandise okugwa eddalu. Kuba omusajja talina nawaaka adde akugamba ebyekisiro musizaala. Ate nze nekirasi kyamulanga musajja mulabanga eggege kati naawe ofuuse maŋŋeŋe mwena mufuuse mageege. Musajja ati kyamugwako Eric. Namugaa nkiddamu mukwano. Baaba nina obulumi ku mutima. Kubanga munne mukoyo yakuyisanga bulungi mukoyo yakwagala nnyo. Kuba n'eka gye twava waliwo eddiini toyogera nakwogera ku ddiini twalina eddiini. Naye kati mwannyinaze ki ekyakutuukako omuntu eyalina eddiini n'otandika okuyisa omusajja ng'ekyo nziira. Ensi kwegala olaga ndi gwe wagita oli bibyo buli kimu okola kikyoto kyalina kyofaayo ng'edda bwe wafangayo abantu bakyuka mu bulamu bw'ensi. N'osanga omuntu eyali ow'obunaanyizibwa eyali ow'omuwendo
ng'afuuse ekisassalala kale n'ensinzibu bintu ebinno manzi Teke zimuletaano ngera mukankabula. kati wulira Byana kunyumiza bitono ate omukizi musajja yali amanyi nti kati agenda muwulirira akyuseemu simulemi. wulira byayogera bw'agenda mukankabula omusajja omusirusiru amanyira ajja ate nagamba ebigambo ekisiru ate kankulire naawe enviira sobola okweyambulira kati saawa zino mulimu abantu nga katonda yabatonda nga weewuunya yamweyambulira namugamba vaana bwano toddanga n'okudda wano kisiriwala kijja kimmanyira munsiriwalirako basitad waki tojja n'omuzaalira abaana gasiya buloolo efirimu egenda mu maaso era nga bijje siniva tatandikolo nga nza kuweereza nagamba tuli wamu ne mk video center yesubuka ebina uganda wali ku majestic plaza edduuka liri namba 8 mwaliro gwa ku 5 katukudde ni mwana mwana viola yatuuka ekiseera munennyabo nze mukimi w'amazzi ku kyalo kuno mbadde ngamba nti mwali aga david mulanga 5 mbakimire bulijjo gwakima amazzi sembera ano mbulire bulungi mune mbadde mbuuza nti muneetaaga ebidomolanga 5 eby'amazzi mbakimireko olwaleero okimira mmekani 3 ng'oseera jangu wano kati mukadde kiki mama nanteza jangu guta omubbi jangu okabbi kankano batubba bulijjo ebidomola wano kati atukulengera mwana mwana yarazze kwagala kukola kasente bambi afune ekyokulya kyokka ono nabatanzi yakwata mukwate n'ayita mama nanteza busiri wano otumalidde ebidomola mukaki mamazi okima mazzi gandi gwe gasiya baali babbi ebidomola ku kyalo nga nanteza yakowa ababbi egenda mu maaso nagamba esangano gisube tuli ku kitundu kisooka era nga nagamba tuba ku kyakuyiga nate n'ekyokumanya kati okudda eri kasule mune mwami nsonyiwa mukazi gwe nagamba otereeze mu mpisa zo oyongera kukyafuwaza mpisa buli lukedde kakati siina kirala kyenkusonyiwa leero njagala odde wammwe katooke gye nakujja mwami munnaye nsonyiwa saagala kudda katooke ndigenda siddamu okulaba wano mwami munnange ndeka ebigoye byo biibyo n'obugatto bubumu wajja nabwo wano wajja nakaveera lwaki oyagala okutikkaloole genda gasiya kisiriwala ate nja kusambulira ggwe nze kubuulira saagala mukwano gwo gwogamba ogwo gwakadde wagenda nafuna abalina omukwano omupya abaana balina waaka ebiro bina bane mukwano ngobedde bwenene nja kunoonya waaka nagende wa maama fiina ndigenda osuleeyo nze tomanyira wano ye ne bagoba yali agenda maaso yejarajatta manya abakazi beepanga nga teginnawunya naluswata joyi ne bagoba yatandika okupa emiranga nga ayagala kukomawo omanyi wano beepanga nagamba kale ngoba gajja genda nze sijja genda naye omuntu gwasanga nga yazimba ewuwe tomalaga muzanyirako egenda maaso obola kiba kirungi nobeera ne muno ne mutoba nuyiye engeri gye mubeera mwenna ate noyongera ku mukwano sikugoberaawo nga kwegamba kaseera gwojajjatala bujajjatazi firimu egenda maaso era nga nagaa tuba kukya kwigana kyakumanya buli olwengeri kina uganda kakati ono yesenga waneekulikayo mami naawe gyebali munnange munneyo omucere gwe watumiza ne sukali tebinnajja soka olindeko 50 ze namuwadde yalabye namuwadde nyingi namuwadde 50 agule emmere aguleko ne kasukaali kaakati nno mwana muwala viola bamuwa akasente agende ku dduuka yalabanga embeera eyongera mukwata mukazi wattu yaddukayo kubajjukira jjajja yafa mu kyalo n'asalawo ajje nesenga ku kibuga abeeka engeri munaye gyetetenkanya ng'omwana ow'obuwala kuba ewaka yali tayinza kusigalawo yekka naye embeera yewasenga yamufukira embeera si buli gwogamba ni wa luganda lwo nti ayinza okwagala mu mbeera entuufu katulabeyo wajje biggwera mukazi wattu wuuno yakwata ekkubo najja eno yadda ku kyalo onamugamba naye mmanyi wagenda ku kibuga nga tumanyi ni omwana ogenza okufuna ku ssanyu lya kibuga temunenze ennaku gye ndabidde ewa ssenga wange simanyi gwe ngenda girogira kuba jjajjange yafa naye yankola bubi okufa mulimu omuntu agenda n'ogamba mu butuufu leero lubaze kali jjajja okuva lwe yafa mukazi wattu agamba tafunanga mirembe biggwerawa munnange olaba gisenga nkozesa emirimu okuva ku makya paka enjuba okugwa naye ate nga sina kakulya kendidde bwe balidde emmere balya nnyama nze sigirya ne baŋŋamba nkwate otuzza otubuguma nteekemu omunnyo ze mba nkozanga enva ebintu bizibu ate nga amaze ebbanga nga era mbasiridde naye nga nkeera ku makya kwoza bintu kukima mazzi kwoza ngoye kunaaza biki kusimula nnyumba buli kimwana
mwala bali bamuwa emirimu kibi nnyo okubeera ng'okozesa omuntu bw'otyo nga tomuwadde ekyokulya ekyo ne Allah takikkiriza ebeera alaamu tugende maaso polapola kale mukazi wattu agamba tasobola kubeerayo ng'alaba senga gwe yali asuubira nti agenda muyamba tamuyambye abantu bwe batyo gye bali oli n'agamba nze mwana wa mwannyinaze mutwala mu kibuga gwe nolowooza bamututte omwana agenda kubeera ng'ali mu mbeera nnungi kumbe basenga abamu basenga bazibu nnyo egenda maaso twagala okumanya gye biggwera nago ekintu kisoose era nga MK Video Center ensibuko ey'ebina Uganda ku Majestic Plaza wojja okuzijja zonna ez'omulembe edduuka linamba 8 mwali oguli gwa 5 kaakati ndowooza owulira sukaali be bamunywa akanyama be bakalya newankubadde takalya osanga bandi muguliddeyo ekinyobwa ne bagala kale ekinyobwa kiicokoza naye amazzi amakalu agabuguma n'ogawa omwana wa munno ateekemu otunya akoze ettooke oba akawunga ezo zibanva kikaaki kale ge maka agamu ge tulengera n'ogamba amaka ago geesimisa naye nga ebintu binyinnyo biri mu maka g'abantu yo tayinza nakukkiriza kale nno okudda ate ku mwana mwala ono mukwano gwa Viola yatandika omugaba banne nno nafunye omwami nze agenda kuntwala essaawa yonna alina amaka mu kibuga mugagga w'e Makindi ye era nkugambye kyagenda okunkolera simanyi singa mponya ekyalo mba mponya abavubuka bano ab'oku kyalo abajja bagwirana tuyinza okugera ne tubeera eyo ffenna kale engeri gye baali ab'omukwano mwana mwala ono naaki yamugamu ne teweeraliikirira oba oli awo omwami bw'aba ntutte tusobola okgenda ku kibuga ne tubeera ffenna naye nga bw'omanyi abasajja saagala beepikira nnyo kuba abasajja b'ennaku zino obamanyi kati omwami gwe boogerako wuno bamuyita William yali agazaako okubeera ng'ayogereza mwana mwala naaki era nga musajja mugagga wuno nagagga w'e Makindi alina bizinesi kaakati ono Kasule yali omu ku bakozi be ate era nga mukwano gwe yajja n'amugamba naye omanyiza ekituufu kiri nti ebintu binkaluubiridde omukazi namugobye nga siyinza musobola oli naluswata Joyi mutuufu Joyi yantabudde mpulira mwagala naye nasazeewo mugobe nze nakimanya ni omukwano gwammwe teguyinza kuwangala ate gwewakimanya ddi kuba mpulira njagala muzze naye kone newasose n'ogumira embeera eyo kuba mukwano ogw'okulwanagana leero mwekubye enkya mwevumye leero mwerangidde omukwano ogwo teguwangaala era ekivaamu omu ayinza okutuusa ekizibu ku munne ekivaamu ng'omu alina olubale oba ng'omu afunye obulemu omukwano gwetaaga munne nga oli wasobya munne ng'omwetondera mangu akagamba sole akagambo ako kowulira sole kagambo kati ni bwe kati naye ate kayamba nnyo mu bufumbo newetondera munno namuga njagala muzze mpulira omutima gumwetaaga niwandisoose ogumiikiriza namuga mukwano ebyo tebibulamu abantu bayombagana ne basowagana ne bamala ne baddiŋŋana ko yeeni sooka olindeko gumira embeera eyo olindeko kubanga omukazi wonna omulumaani ogenda muzza abakazi kye baagala bw'omuzza n'omukimayo ng'olaga ni omwagala nnyo ate ayinza okufukako oba okukojowako yamugamba kansooke nninde kituufu kuba wenamuzza nga nzaamu ekimidde agenda kunjooga olujooga ate nga lulala bo kye benzira ate eyasoma n'ataasoma omukulu n'omuto mbw abazaala ali omu n'agamba naye gwe kimanye nti omukazi singa ababadde akwagala oba nga abeera akwagala ajja kubeera nga yeekomyawo omukazi waaba alina kyayagala tava waayagala kintu ekyo tamala gakivaako gwemanya nti nowanaaba akwagala gumiikiriza ajja kubeera nga akomawo tudde eri mutaka mwana mulenzi Sali Kasire John Bosco oligino nemuzi ali wanaawujjadde naye nga waka wamutama omukazi yamufuukira omuteego kati wulira omukyala n'obulanga n'emirembe gikuweddeko buli kaseera aba ayomba omuto wange kyabadde ki naye kati gwe musiru gw'omusajja talina amagezi atategeera ekyakututte wa muto wange omugambe ebigambo musimanyi kuyisa bwina tegere totegeera ddala ddala musajja gwe tikalina magezi bwe kaleegera obubeera obwakulumala ne bulippa totegeerirako ddala kalwada ogamba muto wange akole ki ankube angobe kyobona aja taata yaŋambanga nga nkyali muto nti obusajja obumpi simufumbirwanga nakola nsobi singa nanonyayo abasiriva abawanvu
nino bere nakasajja nekafuukira ekizibu kona kampinga ekino kati onvumira ki gwe omuwanvu wabula musajja gwe mpulira ontamye waka wano mpulira ontamizza oba singa nfuna ku basajja abawanvu nubeera n'akasajja nga kampi tekategera kalinga muzindaalo ayi naye kyera musajja gwe tolina yadde future tuli baavu abasembayo tukoze ebbanga lyonna ndi naye tolina kyompompa kaki buli kimu ndaba nze agenda maaso nokikuwa ndabika nze musajja ewaka wano olega bulenzi bumpi mukazi gwe ontamye kale ontamidde ddala olaba otandika n'okunvuma obumpi nonangira omumpi notuuka n'okunangira muninga muganda yange ejjagwe ate toli mumpi wamwe muli bampi kati oba oyagala nze nfe gwajja okufa ate nja kukettira musiri gwe nja kukettira siri walano nja kukettira naye bannange egenda maaso kati okudda eno mwana mulenzi Sempa abaali ku kigomero n'alengera mwana mwana nyirira baagala nnyo enva ezinyirira n'ayagala akwate mwana mwana Viola ku kyalo Viola yasigalako yekka ono yamusuubiza omutwala mu kibuga mukwano gwe yali ali mu kusalira bitooka agenda wulira olutalo Sempa atabusa ayagala nva zinyirira bane ogusajja guguno gukwata bannange Sempa yali ayagala kusonda kunva Sempa yali ayagala kusonda kunva ezinyirira abavubuka bamusibangu ku byalo ebyo bane ogusajja gubadde gukutte gukutoba gukubadde kugenda kukwata gubadde gukutte baneegulazeewa bugenze gubadde gwagala kukintuusaako kale no mwana mwala Viola asanga obuzibu obutenkanika mukazi wattu Sempa abadde ayagala kusenda ku nva ezinyirira abavubuka si bangu agavubuka agamu ga mulugube litunulira omukyala limutunulira ng'ekitalo galina ebirala byeribala kale mwana muwala engeri gyekiri nti kyali mulungi bano bawulira abamyufu abalagavu batera n'okubeera abagogofu kale nno Sempa yali amanyi afunye mwana muwala yasanga ekizibu kyobula bagamba abaana b'obuwala bano abalungi batabasaana obanga muwalawo omutekeko eriisa ejjogi osabire Mukama akuyambe kuba munne ebizibu byasanga biba bingi nnyo amaaso g'ensi mangi agaba gamutunuulidde kale mwana mwana ali agenze maaso n'okusanga obuzibu Sempa abadde agala mutuusa kugwa buliisa maanyi Sempa munnange sijja kusigala wano nzekka wano nabeerangawo nejjajja nga gwekubira buli nduulu ku kiba kintuuseeko naye kati ewaka ndiwonzeka ate ogusajja gutegedde ndimbeera wonzeka guyinza okudda ekiro ne gutandika okwagala okutenvuunya kati ayagala mutwale mu kibuga egenda maaso okudda eri Sali Sali yajjako eno Sali maama yali akyali mulamu naye nga bambi maama alina obuzibu mu mbeera ze nga omanyi abakadde abo mune buli gye bakumugenda mu myaka sina bakadde bokka oba gye tukumugenda maaso n'okula sisitimu zaffe ezigenda maaso n'okkola ku byobulamu byaffe zijja nezikola ki nezikoowa kale gye zikomoka obulwadde bweyongera maama bamukeberanga sisitimu ezisinga zitandise okukoowa kyoboolaba osanga omuntu myaka 5 nga tasukka sukaali bipuleesya prostate cancer bingi nnyo ebirwadde ebisumbwa abantu abakuze emyaka Sali kyekokola mukazi we maama kituufu kye waŋŋamba omanyi bagamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba maama yamugamba nga ne munne omukazi oyo gwewasizza nze nga simusiimye naye nga bwomanyi fe abavubuka omukadde agamba noga akadde baabo tebamanyi swaga guno omulembe mupya nkola mpya ngadde awaŋŋamba ebyo guno omulembe gwa Ssevo leeta ennuguyo naye abakadde balaba nnyo kubanga waliwo olugero lwomukugamba eriiso ly'omukulu ewaddugala we walaba bategeeza eri omukadde nagamba omukazi ono anjoza ekimala maama omukazi atuuka n'okwagala okunsamba sina kwagala nsambira ddala omanyi bw'oba oyogera mbazadde bo toyinza gane omukazi yansambye kati adde akiyisa ku mabbali yasalawo akigambye maama kuba maama ye muntu omwangu w'okubuulira ekigambo n'omugamba maama munne omukazi ampisa bwaki omukazi ankola kino nakino maama n'amugamba n'akuyisa bw'ati era n'omuleka mwana wange mukwano gwa Nabakyogo kituufu ngenda musiriikirira nsirike empaka mukubisa empisa agende bayigawo mbw'ojja kubisa omukazi empisa
omuntu atuuka n'okusamba oba omulinzi akyewaka sali yagazaako bigamba maama alina obulwadde bannaye mukama katonda singa obudde bukyadde omwana wange wuuyo atandise n'okukaddewa nali manya nampa ku muzzukulu nenfa nga mulabyeko neddala mu butuufu ki ekyatuuka mu nsi obeera awo n'olowooza ni waasa omukazi kumba olina omusegula omanyi waliwo omusegi naye kati yawasa musegula after 1 week tugenda maaso mpolampola silver nga bulijjo era nga tulamu ne MK Video Center ensibuka ebina Uganda ku Majestic Plaza eduka na mamunana mwalo gwa kutaano wojogenda ozijje zonna Moon TV woli wetuli nagalulwa 6 n'olwessande 12 tega tubaako ne sinema ez'ekina Uganda ezaffe eza wano kale no tulengedde sabiiti emu ng'egenze maaso n'okulungulwa jjukira n'omwana mwe yali mu kyalo eyali yeesunga omusajja yali agezaako kubanga munnaye amukuba amanda kaagala amugye mu kyalo amuleete mu maka agasangibwa mu kibuga omwami oyo baali bamuyita William era William yali nga bw'omanyi munnaye abasajja abasinga abakazi bw'aba yagatuusa okuwasa ayagala nnyo alonde ekyalo kubanga ab'ekibuga abasinga babatya oli ow'ekyalo ne bw'omuwa muno gwa muwogo oba omumaze naye ow'ekibuga oba tolina chips chicken nga kuliko ne ketchup tolina gw'ojja zungirako efirimu egenda maaso mpolampola kale tulengera omugagga mugagga balina ssente mugagga w'e Makindye bamuyita William emmoloka engeri gye yajja wadawada tulengera weesibidde nga kirabika omwami ono ate gano gandibanga ge makage we yali agenda mu maaso n'okubeera naye nga munnange teyalina mukyala abasajja gye bali nga gakaŋumiikirize nsobole okubeera munnaye nga nfuna omuntu omutuufu katulabe era mugagga ono w'amasuuti moloka kyekyo ebyumba by'enkoko ekalina yajja ne mwana muwala ono Naaki nga kuliko ne Viola yali mukwano gwe bannange swite ate bannange ono oguntomeza wano wonna olaba bebi wawo wano wonna n'ezo nyumba za nkoko oyagala amagye olya n'omalawo teri agambako gano ge maka g'ogenda okubeera buli kimu ky'oyagala amazzi gali manju kabiyonjo ziri munda mwana muwala bamugye mu kyalo Naaki aze ne Viola mukwano gwe era yamusuubiza bwe naaba ne kulira ekyalo omusajja ntutte yakutwala banenze omugenyi munnange muula kaakati okudda wano wulira wulira abagamba emirundi emeka ntinze wano sagala obwakusaidia musajja wulira mugenda muwunyesa eŋŋambo buli wamu mugenda muwunyesa eŋŋambo lwaki temutuulako wammwe kaakati twakugambyeko tuli balwadde nti jangu otulabe yenna mpijja simu nti jangu otulabe mukasali kankubuuza nnyabo ogamba nze obagamba ate waliwo omulala gwe ŋŋamba ate nkusekeredde embwa gwe embwa za kyalo wali ozaddeko omwana maka muno oba naba naye wagiryamu ssente omanyi muzitunda nagiryamu ssente ate nze najjanga ekiddo sikyaddayo ate kandi kuyungira ontegeere kandi kulungire musiru gwe kigenda maaso nakujuza bujuza kabuyonjo mu nnyumba ya mwannyinaze tekizala na baana zaala ku baana ofune amaka gasiya buloolo bannange embwa zino mbwa zakuno era nekireka nti ye Nampijja takolagana n'abantu ba musajja takolagana nabo yadde katono nga betulengedde tukyagenda maaso kati okudde ne w'omugagga William mwana mwana wa Isaaka Banga tulengera Viola ali mu nkoko alonda amagi eri omulala gwe baleeta Naaki ng'omukyala w'ewaka naye agenda maaso alongoosa bamazewo akabanga wiiki nga 2 omwami ajja anoonya atambula mulimu abasajja nagamba nga mpiso tezeesigamwanga ate si mutene funa eradde ssebo ate ombuuza eradde ng'osula wano nedda ssebo olina obuzibu ng'otunula bulala nedda ssebo ndi bulungi omanyi girinsumbuwasumbuwamu erinnya lundi erabirarabira engeri gye linsumbuwasumbuwamu anti nze Viola okay manyi ntero dyerabira nawanfumbidde naye ekintu kyenkwagadeko muwala gwe wanfumbidde emmere
ebiseera byonna bye mmaze nga ndya mu woteeri mutuufu wamponyeza ennaku y'okulya wa maama naamu kyekituufu wafumbye emmere n'enkakasa weebale nnyo weebalire ddala abasajja bazibu jjukira ono si gwe yaleetanga mukazi we naaki gwe yaleetanga mukazi we kyokka wuno ali mu kuwana mwana muwala nti tafumba ne bafumba nabugaa naali agadde wakaano gw'obebere nga gwafumba emmere oli gwe naleeta akola emirimu emirala omwana mwana naye ate oli ne mukwano gwange ate nekira mukazi wo bagamba omwami ayagala nnyo omukyala singa abeera nga yamufumbira akamere kaali ewaka omwami afuna nnyo essanyu era ne ku saidi y'omukyala essanyu nimweyongera nga yafumbira bbaawo akamere naali ngambye munne mukwano omukyala yandifumbye nga ate kinamu kirimu obuzibu gwasinga okufumba akamere nakulabye kati fumba yakola emirimu emirala mulimu abasajja abalina olutego tabanga omwami ono ateekayo olutego ku mwana muwala Viola katulabe wajja biggwera naye nga ye egenda maaso nange tujja kulaba ebitundu byayo bibiri tumanye wajja biggwera MK Video Center oba ozeetaaze zonna ez'ebina Uganda ojja ogenda edduuka namba 8 omwaliro guba gwa kutaano wali ku Majestic Plaza zonna zisabe gamba mpa firimu bweti ne bweti kati okudde eno njagala olira omwami ono hello baby bane hello darling ono bamujja mu kyalo tamanyi bya kibuga hello darling ayiga biyige gwe saagala kusumbuwa omanyi mukwano gwe saagala kusumbuwa kyovula mbadde njogera ne Viola wali naye Viola ono akole bulungi emirimu ne Viola ono badde kimulowooza afunira omulimu badde njagala mufunire omulimu mu kibuga asobola okubeera nga naye afuna ku sente ng'abawala b'ekibuga abalala mukwano ne kyekirowoozo kirungi ate nange okinzigye mukamwa mbadde ndi kumpi kigamba nti omuyiyize aveeko ewaka wano wadanyamba emirimu leka ate naawe oyagala gamba nti ndi muzibu ba ndi mukambwe gy'oli n'oba nekirowoozo ekirungi bwe kino tekiŋŋamba ali mune mbadde ŋŋamba oba nakutandika mpolampola jjukira ono gwe yaleetanga omukyala naye ate engeri gye yawaanye Viola mu kufumba emmere firimu kegende maaso gwe kumugana naye tewali mutawaana kati kikoleko tumunoonyeza omulimu tewali buzibu twagala okumanya gye biggwera tudde eri Kasule yakola mu bizinesi z'omugagga William aba yakafuna ka ice cream atambula omanya abavubuka ku kyalo azimba n'ayitawo ajja azimba wano owaye muli mutya tyatubeerayo eyo mwe muli mutya mugamba mutya okuva twabajja mu kyalo mbadde sidanga mukwogera nnyo naawe kati engeri gyalimu olwalo yali akasabye kakati yagamba baleeta Viola okuva mu kyalo bwe tuleeta Viola okuva mu kyalo yali tankuba naye lwenna gye Viola yankuba ne mpulira nga sikyeba katulo gwakageriko lino oli mukwano gwe lwaki Viola tomunteerawo naye ekikulu Viola yali agadde ofuna omusajja amwagala naye abavubuka b'ekibuga banenga muli bayaaye olaga omuntu nti omwagala kumba oyagala olina bye weetaaka somalo bifuna nga munno omulekaawo oyagala Viola agenda maaso namulaba nabaye b'ekibuga namuga Viola mwetaaga nekankusabire naye simanyi oba kinaasoboka naye ngenda mugambako tulabe Kasula awulira mutuufu wali era mwana muwala Viola amusula ku mwoyo muŋŋambira munnange nti asula ku mutima kumba omugagga William kali yali alabye mwana muwala n'amutegeeza tajja mufunira omulimu yamuleeta amugamba kino kyekifo enagamba omulimu Viola era mbadde kwasiza obuvunaanyizibwa bwonna obukirabirira abakozi bonna abaliwo njagala gwabo abakulira era n'ekirala mbadde njagala kutwale ku maka gange amalala agali eri obeere omukyala bereki mune Mr. William sobola kubeera mukazi wo leetera oli mukwano gwange gwajja mu kyalo kale ate nze bwonfuna omukazi owokubiri abagagga abamu bazibu